Embeera sinungi wadde n'akatono oluvannyuma lwa bbaasi ya Watoto kika kya ttata namba UAU 369D bweremeredde omugoba waayo n'agitomeza ekizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaala. Kitegeezeddwa nti ebbaasi eno ebadde eva ku Masiro nga ekkirira Makerere, wabula omugoba waayo we mulemeredde n'egaana okusiba n'agireeta n'agiyingiza ekizimbe. Kigambibwa nti esaabadde abantu 4 era ng'omu atwaliddwa mu ddwaliro nga byasiba bikutuka, wabula abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza bino. Omwana kale omusaza wanesimayo bantu naye sokuba abakudde wali ababiri kusani kusukuenza wona kwadi tegeze bimeza abantu bana bimeza abantu naye nagwe sokuba wali eri esimu tegeze kwanze zizemo tegera nga basokola abadde wasaba bitaka embeera eri wano Kasubi era embeera tebadde nungi nnyo ddala, naye omusajja abadde avuga mmotoka agezezzaako okuba omusajja omuzira. Emmotoka eno evudde eri ku Masiro ng'ejja ekkirira ku UCC Church egenda eri ku Makerere, naye omusajja agenza okulaba ng'embeera emuyitiriddeko nnyo, mmotoka eganje, era singa atomedde transform eyo awali emiti eyo kyandibadde embeera eri wasi wano mu Kasubi. Naye agezezzaako okulaba nti mu kifo ky'ojjikiriza eri Makerere oba ku UCC Church kakikyamize wano awali ekizimbe kya complex. Gezesa kidduka kidduka kisembere wala bange sawa yona kyetanga ogenda kusonga kyakwata kuyoya kati mbere nga musembera wala abatuze bana. Tutuukidde ewabadde akabenje kano tusanze omugoba wa bbaasi eno yeegaya yamizeemu dda omusubi nga ne poliisi nno yatandise dda ogwayo ogw'okunoonyereza.